Esegeyo abatukuvu abagoberera amateeka g'Omukama. Esegeyo abamwagala abagoberera amakubo ge. Esinye bannannyini kkubo omutalibbala abatambulira mu tteeka ly'Omukama. Tukuza Sunday ya 30 mu budde obw'omwaka. Sunday yaffe nno eya leero etulagira ddala nti omwaka gw'Eklezia tugufundikira, wasigaddeyo Sunday 4. N'olw'ensonga eyo mu bulamu bwaffe ng'Abakristu tuyinza okugamba tulina essa kwe tutuuse, tulina omutendera kwe tuli. N'amasomo gaffe nno agaleero bwe gatyo bwe gatitugirayo bulungi. Yesu ng'atambula, omusajja omuzibe n'amukoowoola. Yesu mutabani wa Dawudi nsaasira. Yali amutegedde, ayita omuntu gw'amanyi, ayita gw'akakasa nti kyamwetaaza ajja kusobola okukimuyambamu. Naffe nno bwe tutyo obulamu bwaffe ng'Abakristu, ebbanga lye tutambudde, omwaka nga gugenda okugwako ogw'Eklezia, bwe tutyo tulina okuba nga bwe tuyita Kristu tuyitira ddala oyo gwe tutegeera. Omwaka gw'Eklezia nga guggwako tutunulira Kristu atambula okwambuka okudda e Yeruzalemu, era obulamu bwa Kristu yabufundikira mu Yeruzalemu ne kye tumanyi nga wiiki entukuvu. Bwe tutyo nno Yesu atambula okwambuka mu Yeruzalemu, ffe ate mu bulamu bwaffe ng'Abakristu tutambula twambuka nga tugenda mu ggulu, kubanga tuli mu lugendo olugenda mu ggulu. Naye mu lugendo luno Sunday ya leero eya 30 etuteeka mu kifo omusajja ono muzibe we yali, okujjukira Yesu ng'atandika okuva mu Galiraaya, atandika okwambuka okudda e Yeruzalemu. Twatandika n'evvanjiri ey'omusajja era omuzibe. Mujjukira omusajja eyagenda ewa Yesu. Yesu n'amugamba siraba, n'amukwatako n'amubuuza kati olaba ki? Kati ndaba abantu balinga emiti. N'addamu n'amukwatako. Okuwona okwo okutandikiriza okukula kulimu emitendera, nti ova kubanga obadde ebintu tobiraba bulungi ate n'otuuka ku kulabira ddala. Awo we twatandikira. Sunday ya leero eya 30 tuddayo era ku musajja omuzibe nti Yesu kati asimbidde ddala ayambuka mu Yeruzalemu, era omusajja omuzibe n'ajja n'amugamba Yesu mutabani wa Dawudi. Omusajja ng'atukakasa nti gwe tuyita tumumanyi, tutambudde n'Omukama Sunday 30. Twandibadde mazima ddala nga bwe tugamba nti Yesu tutegeera kye twogerako, tutegeera gwe tuyita, ng'era tetuyita muntu gwe tutasuubira nti ayinza okutuyamba. Bw'atyo nno omusajja ono Omukama n'amulaga nti okukkiriza kwe kumuwonyeza. Sunday eno netuleetera okusaba Omukama naffe atuzibule amaaso, tuddemu tulabe nti mu kubatizibwa twalaba obulamu obujja. Mu kusengera Kristu twategeera Omukama ne tusanyuka nga Omukama byatukolera byewuunyisa, bya kitalo, bya kitiibwa. Naye bwe tujja tutambula amaaso gagenda gakwata ekifu, ebintu ebimu ne tubitwalanga ebya bulijjo. Tujjukire ebiseera ebimu manyi ogamba abantu gye mbasabidde sapuli gy'oyambala, sapuli eyo erina amaanyi okulwanisa sitaani. Naye abasinga tuzambala, abasinga batuka n'okugenda mu masabu, naye nga sapuli agina ngamba omuntu ono singa abadde amanyi ekyobugagga ky'alina. Tulina esakramento lya penetensiya. Bantu bangi abajja okukubulira nti bw'ogenda mu penetensiya tosigala kyekimu, kyokka era bangi abajja okugamba afazaali okufa naye yo sijja kugenda kuba baswala. Ku Sunday nene Omukama we tuddiramu ffenna okumusaba atuzibula amaaso. Tekimala kungulu tuyinza okuba tulaba, tuyinza okuba ebintu byonna bitambula bulungi, naye Omukama atuzibula amaaso agagenda olaba ebyo ebisukka ebyokungulu, ebisukka gana amaaso ag'okungulu bye galaba, tusobole olaba mu mwoyo tutegerere ddala nti ayi Mukama okwambuka mu ggulu tukyali ku kkubo oba twavaako, twawaba oba tulyawo bwe. Nga nno Omukama atuzibudde amaaso bw'atyo tujja sobola okuba ng'omusajja ono
bwe baamala omuzibula amaaso otuwulira mu Vanjiri teyatambula kudda gy'abadde oba kudda waka nedda, naye yayimirira n'amugoberera. Ffe tugoberera Kristo, naye Omukama okumusaba otuzibula amaaso tetugamba bali abalala batamugoberera, naye naffe ffennyini Omukama atuzibula amaaso tufune omutima ogujjudde okwagala buli muntu, kubanga abagoberera Kristo mulimu ebintu oluusi bye tutakyatunuulira. Tujjudde empalana, tujjudde obutayagaliza, tujjudde okuba enjawulo, ebintu Omukama byatuteereddewo, abamu tetukyabirabamu nsa, abamu tuli mwezi gwa Sapulini, abamu tetunona gisoma kuba tulowooza ebyo byabakadde. Omukama nga tumusaba atuzibula amaaso, si kugamba nti tudde mu bulamu bwaffe obukadde, tudde waka waffe tutuule, naye tuddemu tumugoberere tusobole okunywera nga tugambiramu nti tuli ddala mu kisinde kya Kristo. Amasomo nno abiri ate mu ngeri enjawulo gatuwa essuubi. Erisooka litusuubiza nti Omukama oyinza obba oli munaku, oyinza obba obadde mu buyinike, obulamu bw'oyiseemu bunyiga, naye Omukama asuubiza nti ebyo byonna byonna ababiyiseemu agenda tukomyawo. Oyinza obba ng'obadde mu kweraliikirira, embeera ebadde nga ssente tezikyali, naye Omukama akusuubiza abo bonna abaali baabula, abaali mu buwaŋŋangusi, abadde mu mbeera enyigiriza, agenda bakomyawo. Abasuubira okuzaala agenda bateekako omukono gwe, abatambula nga bannakuwavu agenda bawa omukisa, abawe obuwanguzi, tusobole ffenna okuddamu okutambula okutuuka mu Yerusaalemu, si ey'okunsi wabula ffe ekibuga kiri eky'omu ggulu ng'ate tuli basanyufu. Omukama nno bwe tuddawo akakasa bulungi nti ye Katonda waffe, tuli bantu be, tuli ggwanga lye, abantu be abeebonanye, tuli baana. Bw'atyo nno Omukama nga atuwa essuubi nti tuleme kutya. Ffe kye tuba tukola tumweyunire, tumunywerereko, tugambe nti Yesu ekkubo liriwa ly'otuteereddewo lye tuba tutambuliramu. Bwe tunaaba nno tulitambuliddemu bwe tutyo, tugenda kutuuka nga tuli basanyufu, tugenda kutuuka nga tetulina bitweraliikiriza, tugenda kutuuka nga tulina eddembe lya nnamaddala, nga tuvudde mu buddu obw'ekibi. Ate essomo eryokubiri nalyo lituwa essuubi nti ani agenda otuyamba okuzibula amaaso gaffe? Ye Musaaseredooti, ye Yesu Kristo. N'ebiseera ebimu tumanyi okubuuza, ye Yesu tugenda mujjawa? Tugenda mulaba mwani? Abasaaseredooti be yateekawo. Era Omukama bw'ati atugumya abo abasiige be yateekawo. Ekyo ekitiibwa tebakyepaatiikako, tebava ku makya n'agamba nange okuva olwaleero kati neerunze, nedda. Omukama yennyini ye yabateekawo nga kyagezaako okutulaga tugende eri abasiige be, batuyambe tulabe ekkubo, tukowoole Kristo nga tugamba nsaasira Yesu omwana wa Dawudi, nga tweyambisa abasiige be batuteereddewo. Kubanga muffe ffennyini Omukama mwajje, muffe ffennyini mwajja abo abasaaseredooti. Ate ekisinga okugumya muffe najjamu abo abanafu, abayabayaba, abatalina bwe bali, basobole okubeera n'ekisa, basobole okubeera n'okusaasira. Ate n'ekirala nga baweereza ebitambiro, basobole okuweereza ebyaffe ffenna, ate n'ebyabwe Omukama abasonyiwe ebibi byabwe. Bw'atyo Omukama n'atulonda, sigamba nti tutuukiridde ng'abasaaseredooti, naye mu buteeyinza bwaffe ate atukozesezeemu omulimu gwe ogw'omuwendo. Tusabe nno Omukama atuzibula amaaso, tuddemu tulabe ebikuuno by'atukolera, tuddemu tutegeere Omukama gwe tugoberera, bye tubadde tubuliddemu tusobole okubivaamu, tusobole omugoberera obulungi nga mazima tugamba nti tuli mu kisinde kya Katonda. Ate n'abo baatuteereddewo abasaaseredooti, abasiige be, tusanyuke bulijjo kuba tubalina. Waliyo abantu abamu nga banoonya omusaaseredooti omwaka ne guggwako, naye ffe atuwadde omukisa weebali, tubeeyambise bulungi ate tukole Omukama by'atutuma okukola. Omukama abeere nammwe. Esigedyo abatukuvu abagoberera amateeka g'Omukama. Esigedyo abamwagala abagoberera amakubo ge. Beesiimye bannannyini kkubo omutali bbala.
banatambulira mu tteeka ly'omukama. Besinya